The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Bobi ate atabukidde ddala era nga ebintu abitaddemu engatto bw'atyo n'alumba kusefa buzezeemu gy'amugambye nti eno bakumirayo abaana baffe aba National Platform ababa bawambiddwa ababuziddwawo abatwaliddwa mu bifo ebitannaba kutegeerekeka. Kyagulanyi Ssentamu Bobi agambye bino tagenda bikkiriza kubeera nga byapeninga mu ggwanga bw'atyo n'alumba sefawuzi ezeemu alaba oba anaasangayo mukwano gwaffe muganda waffe John Bosco Kibalama ono nno nga yabulwa emyaka kati giweza emyaka 4 tetumanyiwa gye wali okuva mu mwaka gwa 2019 n'okutuuka kati mukwano gwaffe John Bosco Kibalama tumuyize naye tetumulabako. Baganda bange, mikwano gyange, tubategeeza nti ye Yoweri Kaguta Museveni ali ku budde bwe obusembayo obwekulekulira eggwanga lino. Bwe wawa alowoozezza nti nno bingi byabikoze bingi agezezaako tulaga nti ali mu bikola ne bannayuganda baganye okukkiriza. Bannayuganda bagambye tukoye ejjoogolyo, tukoye akamanyiiro ko, tukoye obutatuwa kitiibwa. Twagala ggwanga laffe ate nga tulina oddiza oba oyagala oba teyagala. Bo bati bannayuganda batandise okusitukiramu, bannayuganda batandise okulaba ekituufu, bannayuganda batandise okwekuŋŋaanya, bannayuganda batandise okwekwatakwata ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi kaabisitukiddemu ate kati omupiira gugenda kunyumira ddala. Bino bigenda tunyumira wano we twagala, wano we tugamba bulijjo abantu tunule twebeereremu Uganda yaffe egenda kubanga enulirwa anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi atutegeezanga buli nnaku buli olukya nti agali awamu geegaluma ennyama era omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Bobi pulezidenti w'eggwanga, pulezidenti wange, pulezidenti wo wabeera tuba tulaba obuwanguzi bwereere era twekumaakuma ne tugamba ye kasita pulezidenti waffe waali yatuzzaamu amaanyi, yatuwa essuubi, yatutwala mu maaso gwe ntunuulidde ate naawe gw'otunuulidde. Bannayuganda bangi tumuyinamu ekitiibwa, tumuyinamu essanyu, tumuyinamu obwagazi, tumuyinamu future yaffe, tumuyinamu bingi era twamukwasa obuvunaanyizibwa bw'otutwala mu maaso n'otukulemberamu tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Lwaki nedda nga Mukama yamutuwa era tulina kwegumira wamu naye era nga tubasuubiza baganda baffe bannayuganda muveemu okutya tunywere ku kigambo kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyatugamba bino byonna bye tulabanga ebizibu bigenda kufuuka byangu naye tulemere ku ekyo ekyokubanja abantu baffe, tuve mu diversion tusigale ku nsonga. Bano abalina abantu baffe bajja batuwa oba baagala oba tebaagala. Bwe tunayimukiramu ne tugamba no nedda, enough is enough, baganda baffe bajja bajjayo gye babateeka. Naye somehow nyina okubeera nammwe naye nga sinnaba kufa, use me and use yourself because we are all candidates of Museveni's murder. Use yourself. You, the young people of Uganda, I am talking to you. Stop looking for shallow satisfaction. Fight back. Because this that we are doing, we are not the first people that have done it. No. The young people of Burkina Faso have done it. The young people of Tunisia have done it. The young people of all over the world have done it. The young people of Kenya are doing it now. So you, the Ugandan young people, if you cannot do what other young people have done to liberate themselves, if you cannot do what those young people have done to be free, then you had better die. I say it again, if you cannot do what you have to do to free yourself, you had better die. When Dr. Besigye was on TV recently, he spoke to us. He said, stupid people will either be enslaved or will be killed. Are you stupid people? Will you be allowed to be enslaved? Will you allow anybody to enslave you? After all, nobody can enslave you without your permission. Fight back. You're asking me to tell you what to do. Fight back in any way possible. Mwerwaneko mu ngeri yonna gye musobola okwerwanako. Organize.
Organize publicly and organize separately. Organize when they know and organize when they don't know. Mweteketeke mwekole muomulimu. Mweteketeke mu ngeri gye balaba eri publicly. Mweteketeke ne mu kyama. Kabaita akafeeki. Okay? Mweteketeke mu ngeri gye bamanyi. Mweteketeke ne mu ngeri gye batamanyi. Museveni, when he was our age, bwe yali talina kyakola ye yakwata mundu. Sigamenti ze mba mukwata naye ate era sigamenti muzikwata. Ekyo kyamu nabagambye every generation must discover its mission and choose either to betray it or to pursue it. We are here, friends. You are the young people. You are the ones responsible. You are stuck in this country. You are going to be in this country when you're 40. You're going to be in this country when you're 50. You're going to be in this country when you're 60. You're going to be in this country all the days of your life. And when you die, you'll be buried here. If you don't change this, it will follow you to the grave. These thieves, these land grabbers will exhume your remains. I am telling you that now. These people, what they have done to you is not enough. Batata bafe ne bamama bafe bali balowooza Museveni mubi nnyo kubanga yabajjako eddembe lyabwe. Tebamanya nti ne Magomba asobola obbasangayo kugambye babba amataka g'abantu ne basenda n'ebijja byabwe. Now, are all of you waiting for your children to become karaoke dancers? Are you waiting for your children to go and work as kadamas? No. Tulina abaana abaasoma, baana bayigirize. Bolaba bakadama nga bali ku social media olaba obwongo obwawaggulu ennyo bwe balina neraba embeera gye babataddemu. We cannot accept that nonsense. You young people, it's your responsibility. Don't leave it to the politicians. No, the politicians will disappoint you, but if you are firm, they will listen to you. Your hope should not be in the parliament, should not be in that position that you want to stand for. Your hope is not in the court. Your hope is in you. Mwekolemu omulimu. Sigino muziraba. Sigino temuziraba. Abasirikale bayo tembalaba. Tembalaba bwe beyisambo egaali bokka ne bokka. So mwekolemu omulimu basebo ne banyabo. Badictator nga Museveni babatwala ne public uprising neziba organized. Temukiteeka kunze. Kuba okumala ebbanga ddene Museveni alowooza bwe nkwata Kyagulanyi ne musibire waka bajja kutuula. Ekyennaku nga namwe mutuula. Bwe nkuŋŋaanya abantu eri mutwe Banubiyani Bakinaani ne bateeka mukomera nga mutuula. Mubeere bangi, munyiige bangi ng'akwata bano nga bano bavaayo, ng'akwata bano bavaayo, ng'akwata bano bavaayo ne be basigaye bajja okutolokera. Awo mujabaagire. So I'm tasking you, friends, I am charging you, go back and first and foremost be angry. Atanyikako abeera muki? Atanyikako abeera mu nkuba naye somehow nyina okubeera nammwe. Naye nga sinnaba kufa. Use me and use yourself because we are all candidates of Museveni's murder. Use yourself. You, the young people of Uganda, I am talking to you. Stop looking for shallow satisfaction. Bakwadeya kamotoka, bakwadeya kafo. Fight back. Because this that we are doing, we are not the first people that have done it. No. The young people of Burkina Faso have done it. The young people of Tunisia have done it. The young people of all over the world have done it. The young people of Kenya are doing it now. So you, the Ugandan young people, if you cannot do what other young people have done to liberate themselves, if you cannot do what those young people have done to be free, then you had better die. I say it again, if you cannot do what you have to do to free yourself, you had better die. When Dr. Besigye was on TV recently, he spoke to us. He said, stupid people will either be enslaved or will be killed. Are you stupid people? Will you be allowed to be enslaved? Will you allow anybody to enslave you? After all, nobody can enslave you without your permission. Fight back. You're asking me to tell you what to do. Fight back in any way possible.
mulwaneko mu ngeri yonna gye musobola okwerwanako. Organize. Mweteeketeeke. Organize publicly and organize separately. Organize when they know and organize when they don't know. Mweteeketeeke, mwekolemu omulimu. Mweteeketeeke mu ngeri gye balaba eri publicly, mweteeketeeke ne mu kyama kabayita akafeki. Okay? Mweteeketeeke mu ngeri gye bamanyi, mweteeketeeke ne mu ngeri gye batamanyi. Museveni, when he was our age, bwe yali talina kyakola ye yakwata mundu. Sigamenti ze mba mukwata naye ate era sigamenti muzikwa. Ekyo kyamu. Nabagambye every generation must discover its mission and choose either to betray it or to pursue it. We are here, friends. You are the young people. You are the ones responsible. You are stuck in this country. You are going to be in this country when you're 40. You're going to be in this country when you're 50. You're going to be in this country when you're 60. You're going to be in this country all the days of your life. And when you die, you'll be buried here. If you don't change this, it will follow you to the grave. These thieves, these land grabbers will exhume your remains. I am telling you that now. These people, what they have done to you is not enough. Batata baffe ne bamama baffe baali balowooza Museveni mubi nnyo kubanga yabajjako eddembe lyabwe. Tebamanya nti ne Magomba asobola obbasangayo kugambye babba amataka g'abantu ne basenda n'ebijja byabwe. Now, are all of you waiting for your children to become karaoke dancers? Are you waiting for your children to go and work as kadamas? No. Tulina abaana abaasoma, baana bayigirize. Bolaba bakadama nga bali ku social media, olaba obwongo obwawaggulu ennyo bwe balina neraba embeera gye babataddemu. We cannot accept that nonsense. You young people, it's your responsibility. Don't leave it to the politicians. No, the politicians will disappoint you, but if you are firm, they will listen to you. Your hope should not be in the parliament, should not be in that position that you want to stand for. Your hope is not in the court. Your hope is in you. Mwekolemu omulimu. Sigino muziraba. Sigino temuziraba. Abasirikale bayo tembalaba. Tembalaba bebeyisambo ku egaali bokka ne bokka. So mwekolemu omulimu basebo ne banyabo. Ba dictator nga Museveni babatwala ne public uprising neziba organized. Temukiteeka kunze. Kuba okumala ebbanga ddene Museveni alowooza bwe nkwata Kyagulanyi ne musibire waka bajja kutuula. Ekyenaku nga namwe mutuula. Bwe nkuŋŋaanya abantu eri muto ba Nubian ba Kinaani ne bateeka mukomera nga mutuula. Mubeere bangi, munyiige bangi, ng'akwata bano nga bano bavaayo, ng'akwata bano bavaayo, ng'akwata bano bavaayo, ne be basigaye bajja okutolokera. Awo mujabaagire. So I'm tasking you, friends, I am charging you, go back and first and foremost be angry. Atanyikako abeera muki? Atanyikako abeera dictator nga Museveni. Ebyo bigambo bya munoonyerezi wa ggwanga His Excellency Amuganye Center mu Robert Bobi Wine ng'akoowoola ggwe ng'akoowoola nze ffenna tukwataganyize wamu okulaba nga eggwanga lyaffe tulununula okuliggya mu mikono gy'abo abajambula. Ng'aho Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine His Excellency wakoowodde n'agamba nti si ffe ffekka abaana abasoose okikola, amawanga mangi bakikoze ne byeggyako badictator. Baganda baffe naffe tubakoowoola yonna gye muli. Weewaawo tuyinza okuba tetulina nnyo maanyi naye tukozesa amatono ge tulina, tewali maanyi matono nga twewaddeyo nga tukwasaganyiza wamu, tewali kisobola kugaana kulemerawo kiri nga tuba tukitaddeko amaanyi. Era ng'omunoonyerezi w'eggwanga bw'atukoowodde bw'atuyise okwasaganyiza awamu ge maanyi era agali awamu ge galuma ennyama. Bannange baganda baffe muyimukiremu tulwanirire eggwanga, muyimukiremu tuyirwaneko, tewali agenda tulwanirira okuggyako ffe bannansi nga tuyimusiza eddoboozi limu nga twerwaniridde. Bino nno mubirabanga ebyokusaaga, mubirabanga ebyejjasti obujasti, naye munnange bye bigenda okutuviirako okununula eggwanga lyaffe. Uganda y'Abannayuganda, n'Abannayuganda be balina se esembayo ku ggwanga lyaffe.
tunaaba beesiimu era tunaaba n'essanyu nga bannayuganda ffenna twewuliriza ne tukwataganira wamu ne tusobola okununula eggwanga era tunaaba benkanya era tunaaba bassanyu nga bannayuganda ffenna eddoboozi tukozesezza limu okulaba nga ate twenunudde wamu nga ffe bannansi. Bannange baganda baffe ensonga eno tetugizannyiramu, ensonga eno tugitwale nti nno y'amaanyi ate era tugitwale nti nno ya ddala ddala. Uganda yaffe ejja funa ebirungi era naffe tujja kuba mu nsi eyeeyagaza, etuweesa ekitiibwa, etuweesa essanyu era etutwala mu maaso. Naye buli lwe tunaddeyo ne twekomamma, bwe tunaddeyo ne tutema okusalawo ekituufu era tujja kusigala mu nsi bwetu. Naye tukozese eddoboozi limu tulabe ng'ate ebyefuuka nti byatusekerera bifuukamu essanyu. Abatulaba nti tuweddemu amaanyi ate batulaba nga tusimbudde buto singa tuba tukozesezza eddoboozi limu. Baganda baffe, mikwano gyaffe yonna gye muli, tubakoowoola nga tubategeeza Uganda ya bannayuganda era tetwemalaamu maanyi. Tuyimukiramu nga bannayuganda tusobole okwerwanako okulwange ku lw'abaana baffe, ku lw'abalijjawo, tubeere example gye bali nga balaba twerwanyeeko, nga balaba tulinnye okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Tunaaba basanyufu ffenna nga bannayuganda tuyimukidde wamu ne twerwanako.